twasimbudde dda ku Valentine's Day anti Bad Black ne munne bo bali mu kubeera nga beeyisa kyokka ate akatambi ka Palaso mulimu Valentine's Day baabeetuuka naye nga buli ekivaayo actually kampisemu ya abani Pretty Nicole ndabye ebifaananyi ebyo okusinziira ku captions eziriko kiraga buli Valentine wa Pretty Nicole naye Valentine wa Pretty Nicole olemwa bwe biba ddala nga kituufu yoyo ate omuntu munnange omutima tegusiimi naye okusinziira ku bifaananyi atakwagala oba omulaba atakwagala oba omulaba okusinziira ku bifaananyi atakwagala oba omulaba atakwagala oba omulaba entunula ya Pretty Nicole atakwagala oba omulaba ebimuli oleese naye atakwagala oba omulaba atakwagala oba omulaba actually simanyi bulungi nnyo kiri ku katambi ako n'ebifaananyi naye ekitabu atakwagala oba omulaba atakwagala oba omulaba oba omulaba eyo tovuddeyo akatambi bineeno bigenda kunnumiza bwerere mutwe nsonga za Valentines nze sina Valentine wange kati ate ndi mukola stories za Valentine ono gundi afuuse ekizibu naye Bad Black ne munne beekubisa ebifaananyi asuubira balongo okuzaala eno Palaso naye omukwano gwe gwa kibuli eno baneeno bali mu kubeera nga baproposinga kwegamba otunuulira ebintu gwe ne bikusobera otunuulira ebintu ne bikusobera tewali omuntu asobola kunsindikira bimuli ku mobile money nempuliramu kesani kale nempulira nga enyiika eno gye nina empeddeko ku mutima egwe bunoowo nza obutakola nno kistori kirala kya Valentine's Day eno YouTube channel yange nza obutakola story ndala ya Valentine's Day kale kandabe naye eno bali muzi proposal eno Palaso ebintu bya kibuli eno Mama Jona naye atufuukidde ekizibu bepepeta omukwano ne munne eno Pretty Nicole omusajja gwatulaga tategeera mundeke